enkuba ate nimba kimpazi nga mu mwaka sooka okujja mu musomo oli ku Star TV program Kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange ombalamusizaako mikwano gyange mwenna abasobodde okulinda programu eno wano ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 ate eddibwa buli Lwa Sunday ku ssaawa 6 ez'emisana. Musiibye mutya mikwano mujebala emirimu gye musobodde okukolako mukoze oba temukoze? Abakyala abaami bali batya? Abaami abakyala bali batya? Mukulikeeyo mu masinzizo. Temwasabye? Omusango saagala Katonda aguteeke ku nze. Bagambye baasuzeewo. Emunange byafuuka bya namba. Asooka okujja yasooka okulaba mulongo. Tokyayinza kujja ssaawa 6 n'olowooza nti ojja kundaba. Era n'abatalina namba sijja kumulaba. Tugenda kutambula ffenna n'olwekyo nensaasira mikwano gyange abalwaziza. Nsaasidde mikwano gyange abalina obuzibu obuteebereka. Ali mu ddiro lyo ng'otudde olaba programu eno ali ku YouTube wona w'osangiddwa ng'oli bulungi Mukama yeebale. Bw'oba olina ebikutawaanya bijja kuggwa kizibu kya kutambula nga bwe tubyagala. Bibeeramu ne bitunyigiriza ate ne biggwa. Naye nze mbagumya nti buli mbeera gy'oyitamu manya waliwo eyali agiyiseemukko. Ate ne nkugumya nti buli mbeera gy'oyitamu akaseera katuuka n'onyumyako nnyumye naye ng'ogivuddemu. Abafiiriddwa kitalo nnyo, kitalo ddala mikwano. Twebaza mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly be bateeka ssente mu programu eno. Ebisigo bitambula kuba tebanatandika bitambuza naye mujja biraba. Akatono ka 20,000 ekiddako kya 35,000 ekinene kya 6. Gye tukoma okubigula era gye tukoma okuyamba ekkooti y'amaka. Twebaza mikwano gyaffe aba Shanta Beauty World wakaliga katali k'aba veterani. Enviiri, ebizigo, enjala byonna be bankolako. Neneebaza n'aba Mulongo Garments awamu nammwe abalabi ba Star TV. Tuli Luweero gye tuli ate katono nnyo nga tumaze okuwummulamu kankomewo n'ebiri Luweero. Lindirira program Kooti y'amaka ku Star TV. Atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala. Okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tugwe ku ttale. Mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma. Naye mwana gwenina yekafuusi simanya banditamu nezaala obulala obulamu batomanya. Yambi mpunya era kakati ngenda mutwalire Masaka. Buli Lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6. Nange omulongo babiri Sarah buli Lwakutaano ku Star TV kwokka. Oli ku Star TV program Kooti y'amaka. Omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubaza abantu b'Eluweero enkuba ejja temweraliikirira ejja tukuba ekyo twakimanyiira nolwekyo temulowooza musinga tetonya. Naye abatudde eri omuzindaalo bamuguulira mmwe mumanyi simanyi lwaki mwesudde nolwekyo mulina okusembeza obutebe tukubire wamu ffenna. Mama nsanyusa okulaba solid onyongeza ku microphone. Osiibye otya eyo mukadde? Oviiridde ludda wa? Viiridde wano Luweero bayitayo Nabakaaya. Nabaki? Nabakaaya. Nabakaaya. Nabakaabya. Ekyo kakati ab'Nabakaabya olese banaba. Olese balungi. Wani amannya go? Amannya gange ndi mukyala Eseza Zaalwango. Mukyala Eseza Zaalwango. Mukyala Eseza Zaalwango, ensonga ezikulese wano zatandika zitya? Ensonga ezindeese wano nakula okuva obuto bwange sifunanga kusanyu. Mbonyebonya okuva obuto paka mu bukadde bwange.
mulabe mukwano ne matuga twabadde n'omukyala era omufaananyeemu naye n'atuuka n'atubuuza naye kati kugina emyaka kwe ngenda okufunira essanyu okirowoozaamu ne kikusobera mama toli weka wa mama gyali ne taata bombi bakyaliwo naye nakulira bunaku gava mulongo nekula nefumbirwa misajja bandabira bulabire awo bwe nazaalayo abaana bange babiri ne bafa nevaayo mulongo wavaayo tolinayo mulamu nga siinayo mulamu baafa batya simanyi maama nayisangamu abakazi babiri nga ndi wakusatu taata ni mwana muto kati bwe navaayo nenfuna omusajja omulala ne muzaalamu omwana oyo omusajja nangamba omwana wesigenda kumuzaako wakubiri nansiba nenkoma ku mwana omu naba nga yasigaddewo mu nsi nkuze n'omwana oyo nga ngenda asula naye busuzi migurupu awano nawali paka lwe mukuziza n'akula bwe yakula n'afuna omusajja we n'azaalayo abaana 5 n'anobayo bw'afunye omulala nayo n'azaalayo abaana n'alekayo abaana 4 ati abaana abo 4 omwana wange ne bamuloga mulongo wawummulira omwana wange weyafiirako nga siina buyambi bwonna nandekera abaana abo abato wenawummulira dde wawummulira wano nga toja nange nali nfunye ebizibu munnange najja eno nga nnyina olubuto nentuulya maama nenkusange ebyantuukako byali ebyo ye maama kati nandekera abaana abo ndi mu muzigo nkuze okutuuka ano bakazi bannange nkoze ku mirimu gyonna siina gwe saakola n'omwenge nagutunda naye sente zaagaana maama siina nakapoloti wenyinza gamba nti nteekewo akayumba ntulawo n'abaana b'omwana wange abeggama enkuba tugende mpolampola tusigale nga tukola nabagambye essaawa yonna ejja kukola ki naye nabagamba kekole ki eno temujja mbegayiridde nnyo begayiridde abalina ambuleera musigale nga mutudde muteekayo ambuleera begayiridde wano temusala wadde n'akamu begayiridde kati maama wange omwana oyo nandekera abaana naye abaana ndi nabo muzigo ne wendi wano landiwonoodi yataddeko ekkutu lwa mmanja abaana kati bali bameka abasigala mu mikono gyo kati abaana be nasigaza nina 3 abaana 3 abo twasize nabweru nandiroodi abanja siina kyakulya siina kyembawa siina wendi olw'okumaama bwe mwana wange bwe yafa mulongo nenkakati mulongo yaba abeera omaama mwana wange abaana bange bonna baazigwako maama sirina nakapoloti kanyizaka nti ne bwe naaba nvudde bunsi abaana bange abazzukulu olinawo ogenda okubaleka bwe naabaleka ate siri mulamu maama nalwala kansa eddagala ndinona mulago bakalirira 29 kano konna akalemereza kendiwono neddagala emulako nemmira mwekereja nengenda mu nnimiro nennimira abaana nebekubba banange nina ennaku bakazi bannange mundaba omubiri naye nina ennaku tosobola kuvaayo mu bantu bonna n'ojja n'obanyonnyola n'abali ku TV nga gwe tokiwulira simanyi lwaki ebintu bifaanaganye nnyo amina mujjukira omukyala gwe nagambye nti abantu abasinga balowooza omulwadde gwe tusitudde obusituzi nti ye muki naye obulwadde obuluma omwoyo obuluma nga tewali nayinza kugamba nti ng'olabye kuba akulaba oli mulamu bannange buluma buno obugeraageranya nakufiirwa nti emisana bonna bakugamba nga kitalo ne bakugumya ne bakuwa emmere n'olya naye yingira obuliri lwojja okutegeera nti abansiise bakuwerekedde ne baddayo ewaabwe n'osigala mu bulumi ot
omuzigo gw'olimu gusasula ssente mmeka? Omuzigo gwe ndi mu maama w'2.5 buli mwezi. Naye landiroodi wange takumiikiriza kuwadde olunaku olumu bwe ruti. Naye munnange ennyumba ayinza okuba nga zaatunuulidde. Bagamba munyuwa mwenge lwezibuze. Tumuveeko tetuddayo nga ate atugobedde ddala. Muveeko munnange eyo tumuleke tetwetankuulira. Kaakati gw'okola mulimo ki kati mw'obadde ojja obuse? Maama wange nnima bulimi mmere. Siina na mulimu gwonna gwenkola kuba nakolako ebigaana. Okukula okutuuka no n'emyaka 6 mu egyo. Naye siina mulimu maama gwe sikoze. Naye kyako ne kasoli ku makubo. Nekikako kuntamu nga nzitwala mu tonninyira. Maama sente zagaana. Ngolokokerwako buli muntu yenna kaba otunuulira. Omuntu mutandika bulungi ne munyumya yefunguula akantu katono nakwefuulira n'obanga yayazizza omusango n'akuvuma. Ekivaamu ne bakutandika ne walandira olyokuka nti kukoyo oyina empisa embi mulongoozi lukire wa maama. Tatayina baana. Atayina baana bannange. N'abo balina basobola okuba nga bakaaba lwakuba ekintu ky'oba toyina bw'oba olowooza nti abakirina bo bali bulungi. N'abalina abaana gye bali nga nabo bamufuukidde obuzibu. Mulongo ombonyebonyeze gw'olaba maama. Kansa waaki gwe baazuula? Anyi maama. Kansa waaki? Wakunna baana. Ne bankalirira maama wange. Era omwezi guno nga 25 nzirayo ndeeta eddagala ke kalembereza kano ke nnina. Nange nnina ennaku bakazi bannange mundaba omubiri. Naye ndi bubi nsula bubi. Kakati maama. Ye maama. Kati gw'otuze ng'omanyi ngenda kukuyamba mu ki? Nsaba yenna omuntu yenna akwatibwako anyambe oba ayina ennyumba ey'obwereere abeebeeremu n'abaana bange. Nezipangisa sizirina nsabirizaga baziikindi. Tokaaba maama. Longo tunennaku maama. Nennaku mukazi munnange mwana wange. Nange ninennaku. Kati abaana bali luddawa? Balese ku kyaki ne magamba mubeere wano. Mufube nga musobola mukuneyaako okulya. Benkana batya boolese bafube nga bwe basobola okufunaako okulya? Ekimu kiina emyaka kati ena maama ate yakireka gyebiri. Ekimu kiina ena, omulala ayina 6, omulala omulenzi ayina 9 oba kuweza 9. Awo ne sukulu fiizi zennyini maama sizirina babagoba ekya n'eggulo. Bali tebalina ngatto ne babagoba nali ntambula nesanga engatto ku kasasiro n'enziroota. Omwana wange asoberevu. Gwe. Sani. Kichaja alondemu ko ku mugongo kata wezi afe ku bifaananyi. Ne Luweero waliyo omuntu yenna ayinza okuba nga anoonya omuntu ow'okusula mu nnyumba ow'okulabirira ewantu okukuumawo? Ekisooka tuba tulina okunoonya w'ogenda okubeera. Ndowooza ne bwe kiba nga seeno Luweero. Maama nze wonna mulongo wontwala nja kubeerawo kubanga era siina gyekola Luweero, siina mulimu. Nze nina essuubi mulongo nti leero ku luno mulongo maama nange ompe ku ssanyu. Nange mbeereko obulungi nyumya obunyumya maama. Naye mbonyebonye bannange okuva obuto. Simanyi naye nsuubira nti mba nyina kye nsobola okukola. Kakati kye mbadde nze nsaba mu kaseera kano nga tetunnaba kufuna agenda kutwala. Ye maama. Mbadde nsaba tufuneyo ku ssente kuba ebyokusoma kw'abaana besigenda biyingiramu kati basaliza mu Desemba. Desemba bw'anaatuuka wonna w'oliba oli inshallah we tuli kunona ne tuwaako abaana bano abakulu. Naye kati waliwo okuliisa abaana abo
ate nze sijja kusobola kuliisanga buli lunaku. Bannimbye ne bana abagenda okusonda ssente bakikomya wano. Enkya bagenda kuba tebagenda kusonda ate nga nnyina n'abalala bangi. Kati nze mbadde ŋŋamba nti twandisonze akasente wamu akawera akoogera. Nga tufuna aka bizinesi oba kakwokya kasooli oba kakwokya gonja. Akati nga gwe osobola kugyamu 10 ky'oliisa abaana nga bwe tunoonya w'oyinza okubeera. Naye okusuubiza nti nja kulabirira abaana buli lunaku nange mba nsindikayo kiwunga lwe mba nkoze eki. Naye ng'obuvunaanyizibwa mbututte okuva n'olunaku olwaleero. Amama tuula mukwano tuula. Kyekyokulya ekyokunywa baabana tebajja kuddamu kusiiba njala. Okufuna omuntu ngenda kukwasa omuntu gw'olina okukubiranga essimu naye nga sirakizaale si kwejalabya. Nja kusobola kawunga bijanjaalo si ebyo nti butto nnyanja biki. Nsobola kawunga bijanjaalo sabbuuni kawunga bijanjaalo sabbuuni sukaali lumu na lumu sukaali ejja mulinda ku yidi kulisimansi lisita matazidde ennaku ezo zoolabanga nkulu. Ennaku olukulu tewali kasukaali kenja kukola ki. Tugenda kusonda ssente tufube okulaba tutuleka tukuwadde essanyu waki tusasulayo emyezi nga 6 ogira weebaka baba tunoonya ew'okubeera. Waze ssaawa mmeka wano? Waze ssaawa mmeka? Kale tuula onjogera amazima neziyingira zibadde sizirina. Abange ne banyingiza. Tuula era baba bamanyi be balaba ne babaleka lwakuba ku rediyo siyinza kukyogera buli omu abajja kujja kyakoze eki naye bategeera baba bamanyi ekyokukola. Tuula wano. Wakati gwe ne bw'onaaguma ow'emyaka 4 ku njala omugambo otya nti munnaye guma tuguma mu nsi muno enkuba mugikubire mu bugalo kuba essaawa yonna eyiwa wenga mwetegese bulungi maama nakyo kikubye engalo wadde okubazaki. Nsaba Mukama ayise enkuba eno. Njagala agireete olwokuba lunaku wetukuba batunalaba nze naawe saala enaayitamu. Mukama tuwe enkuba etukube mu full swing. Linnya lya Yesu enkuba ezisaba eyite abantu baffe batuule. Oli ku Star TV programu Kooti y'Amaka omulongo 2 Sarah ge manya gange. Abalwadde bakyali eno bangi naye tukozesa enkola emu tusonda omulundi gumu gwe kyonna mu mutima gwe kyewazze ng'omanyi tugenda kiwa bantu bano. Saba ogenda kusituka okireete naye nyongera okubategeeza nti kyetusonda kiba kitono nnyo olumu ne transport atwala abantu bano abatakoze eki abatawezeeko. Naye mu kifo ky'okunkubiranga essimu n'ojja n'oŋŋamba Mulongo omulwadde bw'atyali atya. Mulongo omulwadde bw'atyali atya. Nga tonnaba kumbuuza mulwadde oyo bw'ali bansaba onkubira essimu ng'oŋŋamba obuyambi obusanga erudda wa. Njagala kubuuza kuba n'abantu abalaba Kooti y'Amaka ku YouTube. Tubeebazeeko bambi beebale Saala beebale byonna. Maama oyina essimu? Maama ndina. Kati nsaba onsomere ku nnamba ye y'essimu. Tuwandiike tumanyi oyinza okubeera muno mu Luweero n'omumpeera y'akawunga n'abalaba abalala eriki eri 0702 0702 18 3 ey'emujjenyi eri 0776 0776 4 7 tono jazinteera waawo ziyitewo walaba tivizi ezo z'olaba ziyitawo. Nsaba okweyanza Isma Katumba Isma yonna gye muli ensi z'olimu mwebale kulaba YouTube mwebale tuweereza ku buyambi. Nulu Kabugu tweyanziza nnyo. Anderson N mwebale kulaba. Joani Julia mwebale kulaba ku YouTube. Nagadya France mwebale nnyo. Timu Mulongo Dubai mwebale obubaka tubufuna. Sengendo Twaha mwebale bambi. Maria Mumuko
mwebale muleke mwebale kulaba kooti y'amaka. Victoria Lubowa mwebale kulaba mukyala Nabukalu Joani mwebale kulaba mukyala Nanyonga Joani Babirye Zahara Adrine Kityo mwebale nnyo Adrone Kityo mukyala Nabagambyeja mukyala Namusoke Reste tweyanza nnyo mukyala Smaya Jingo mukyala Silivia Standishi tweyanziza nnyo kulaba Pretty Ali tweyanziza awamu ne Musa Jawukala mwebale kulaba Twaiba Namukenya ne Fiona Katembe mwebale kulaba okyali ku Star TV program kooti y'amaka katumbulamu katono tukyali Luweero ate tukomawo ne programs endala.